ekiri ku social media moto gunawaka Kampala kakati omwoto bali bamanyi guli omwoto ogw'omu nsiko kitegedde edda ng'osanga ennyumba emu walendala wano naye kati omwoto General Race ogwalina ayina omwoto gw'abaana bakadama baava kunonga embeere batabukidde nga bakolera emitwalo 5 bakolera emitwalo 7 ne bagenda ebweru mu Buwarabu kati bakolera akakadde kamu mitwalo 9 bukadde 2 bali mu biyumba amaze mu biyumba emyaka 2 teyeegatta ng'ekyamutwalire kyamulemesa okwegatta nti mbeera mbi eri Uganda kati gwe Jeno oyogera ku muntu waabwe ow'enkyukakyuka abo abaana boolaba balaba Kyagulanyi nga katonda waabwe balaba Kyagulanyi agenda okubaleetera essuubi okulaba nti bakomawo kakati gwe saa zino gwe buli w'omwogerako ate n'omwogerako ebibi bakuvuma nawe n'otereera nekyogamba Jeno gwempulira bw'aba Jeno mu magye mu social media eyinza omukangamu n'akyuka kakati eri social media toleetawo tanka toleetawo bazuka Lubalusewa TV mazima ku mazima Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasaalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugiyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi futi 25 kwana tuinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva Matuga okudde Semuto eno kumpi eri kukubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena kyatugibira ku Lubalusewa TV aje Samuel Gemanya buli wonda ba program nsonga ku nsonga ebimaze okutumbula. Tuina program ezenjawulo ku Lubalusewa TV tuina oluyitaayita kasita olulaba omanyirawo tikabitabira Muhammad abamaze okubanga ayingiddewo ne mukulu munne bwe bayiringita wetwogere ababadde Sudani ffe mune tukyali Uganda etuvuddeyo nenga nsonga ku nsonga wetuli onako lwaleero tumirako muganda wange Waswabeka Kagere abangambya yambusekawo mube empologoma asobola okubatenga nabo abafunamu kyabafunamu abalala musobola okugenda ku YouTube ya Kagere Yamba gwe nango yine ebizibu ebiri awo ebikutawaanya bakusumbua ku mataka YouTube bagita Kagere Yamba gendayo osobola okubanga enamba z'essimu jazisangayo mukubireko musajja muyivu ajja kuyamba nemba desina kuyita. Okay, kansoke nkubwe abatekamu ensimbi Sunset Junior Schools banono nga batubangulira abana mu misomo egy'enjawulo bali ku primary level baina branches 3 Matuga Kawanda Saako ne Kawempe wabule ekyenjawulo Sunset kibayina nga 8
mwezi ogujja ogenda okubanga gutandika kujja kuba noza Women's Day bagenda kubayo n'ekivulu olunaku olwo ku Sunset Gardens bagenda kubeera ne King Sir nanyini masanyalaze essaawa ya kakati jukira Lulene yatugamba nti King Sir muyimbi kati aliko King Sir agenda kubeera ku Sunset Gardens nga 8 Women's Day ajja kwerekerwako Kalo Nantongo awerekerweko Maureen Nantume omutwalo gumu gokko kuyingira ate nga tebbe ajja kuba ya mitwalo 3 VIP ya mitwalo 3 genda wali ku Sunset Gardens nga 8 omwezi ogutandika that is 8th March omwezi ogwo bagenda kuba bali wali ku Sunset Gardens ebyokunywa ebyokulya byonna gye biri buli kimu kyonna n'ebisulo oyinza okubanga ovudde wala ojja kubanga ofunamu abala batekamu ensimbi ye Mosh Media bano nga bakugu mbifaananyi mukube ebifaananyi oyina kwanjula oyina mbaga oyina mukoloki kuyingira nyumba oba oyagala baby shower oyagala surprise ngeze za birthday parties wekwate Mosh Media basokubanga bakube ekifaananyi kiri kyonna ekyomulembe ne video y'omulembe producer soko ompe muganda ngono activist asobole okubanga ate tuwayambi ki ebitambudde mu ggwanga sebo tusanyusa okulaba nate nange nsanyusa okukusanga abatulaba mwenna mbebaza mwebale kutulaba era mbalamusa mwebale jonna gye mukola era mwebale kwagala nsi yammwe mwebale kusubscribinga mwebale commentinga mu comments zammwe tuziraba mwina n'okusaba kwammwe program era nituzibaleetera era mweyongere okusaba programs endala agamba ki manager Joshua manager ku Diz Club webale nnyo ba Diz Motel manager Joshua webale byonna agamba ki Jakana Bright nawe tukutumira kaawo osobola okuba nti otugobera bulungi nnyo tugenda kusumululirawo Dr. Kiza Besigye newe tuwogerera kati akomezeddwawo mu kooti wali nakawa ku misango egigambibwa nti kulya mu nsirukwe emabaga kaawo basobola okubanga bamuleta mu high court emisango negitandika okuwulirwa wabula tebakola ki abantu baali bataddewo ka pressure oba opposition yataddewo ka pressure ti omusajja bamuteye agenda ajjanjabibwe nga pressure bebagikolanga ku Segirinya bagamba ndi omusajja muleke agende akole ki ajjanjabibwe naye ye pressure yemu eri ku Dr. Kiza Besigye nti esakati yatuuse kati atambula bamutambuliza na mukagaali oloza mbeera kiriwo Dr. Kiza Besigye yandaze ebyobufuzi bya kisajja kikulu okusooka ngenda kugamba ngenda kunenya bannayuganda nti bannayuganda tetumanyi baani batulwanirira era bannayuganda muli eyo mwenna mwagala enkyukakyuka n'enkyukakyuka gye mwagala temugimanyi ate enkyukakyuka gye mwagala muyinza obutagifuna wabanga Dr. Kiza Besigye omuntu azze ng'alwanirira eddembe ly'obuntu azze ng'alwanirira enfuga embi eri mu gavumenti azze ng'alwanirira enfuga etali ya demokrasiya mu gavumenti azze ng'alwana okulaba nti essiga eddamuzi ligoberera amateeka era likwata emisango egy'abannayuganda n'amazima n'obwenkanya era nga azze alwanisa kye bayita corruption mu ggwanga yaffe Uganda n'enkulaakulana n'abanga asobola okumala ebbanga eyo lyonna ng'ali mu kukomera ku misango emijweteke kati gwe munnayuganda ali eyo ali Nakasongola ali Masaka ali Mubende aliwa nojja ne bakutwalako ettaka lyo ne bakuteeka ku fayiro nti wassa omuntu wakutta omwana wakoze eki gwali eyo gw'osuubira bagenda kukola ki era gw'osuubira nti gwe bataddeko ebisangosango webityo oli seefu kati olw'ensonga nti toli seefu era gwaliyo n'ekigenda mu ggwanga olaga nti tekikukwatako naawe ogenda kubeera nga Kiza Besigye mu maaso awo nti abakulembeze bangi ng'ogasseeko abo aba NRM balaba ebigenda mu maaso bafuuse kyesirikidde naye beerabidde nti nabo mu maaso awo bagenda kufuuka Kiza Besigye waliwo omukulembeze gwe bayita Mawanda yali tagambwako era nga olaba ne face eyo nga weetunula etiisa ng'omusajja yali arrogant ng'omusajja oyo talina mpisa ng'omusajja oyo tateesa
naye bannange mukama ono atali zaamanya baba lya nga bamukutte anti corruption simanyi kulyanguzi biki ngali ruzira yero najambala naye kati sawa zino golooza looza ki era wachi byalooza tiyabirooza lulinga naye alwanira banabala abanaku Dr. Kizza Besigye azenga akyogera lunwe ng'agamba ne Uganda mwagala okubalwanirira eddembe ly'omuntu naye buli ffe abavaayo ne tulwana we batukwata bwetu tebateeka mu makomera nga musirika. Neebaza abantu ababadde mu Western Uganda okuvaayo okulwanirira omuntu wammwe nti bulijjo babadde nga wano bakwata Bobi ne bakwala ki ne bagera ki Western Uganda nga tebabeerayo kwekalakaasa. Ne Bannayuganda mubadde mufunye omukisa nti bakutte Dr. Kizza Besigye ng'ensonga emukwasizza erumwa ekwata ku buli Munnayuganda nti wabaddewo obutali bumativu era wabaddewo enkola eya nsibira mu bbwa ey'okukwata omuntu mu nkola etali mu mateeka ne bakusuula mu kkooti nova mu kkooti ne bakusuula mu kkomera ku limandi nga ne kifayiro kye bakusuddeko kijweteke. Dr. Kizza Besigye nti katufunye omuntu kubakola ekintu ekyo naye Bannayuganda bangi bali mu makomera bakoze ebintu ebyo. Nze kamwa kwogera banteka ku fayiro nasibira kasanga ti mu prison nti nakubye omuntu namukubye naye nga ate gwe bagamba gwe nakubye ye yantemye n'olubale ngandulina ate ye nadduka n'akola ki olwaki nga yagala ttaka lwaki nga yagala kusenda era wansuula mu kkomera n'asenda ngenda okuva mu kkomera nga asenze era nange nenduddamu buto nenkola ki ne mugoba naye nkulaga nti ekintu kino kye baakoze Dr. Kizza Besigye kikoleddwa ku buli Munnayuganda naye mwe Bannayuganda mwenna abali awo mwandibadde temuwumula mwandibadde temwebaka mwandibadde buli lunaku kyamisana kyagulo mubanja Dr. Kizza Besigye si bano bokka bali e Kenya si bano bokka nti ba NUP si bano bokka nti ba FDC wabula buli kibiina kibanje Besigye buli institution abasawo abasomesa lwaki Dr. Kizza Besigye alwanirira abasomesa naye abasomesa muvuddeyo ne mulwanirira Dr. Kizza Besigye ne mudimandinga Dr. Kizza Besigye abasawo mbebaza mwebale kudimandinga Dr. Kizza Besigye badereva ba boda Dr. Kizza Besigye badenga alwanirira ba boda alwaniranga ba taxi alwaniranga basubuzi abasubuzi rent ebaliwi bagirinyisa musasona mu $1 mu abasubuzi kati mugenda kuvanga tumaze okuva ku ya Kizza Besigye balinyise rent yamwe mu $. Bagirinyise rent yamwe mu $. Mwaga Kizza Besigye ayogere abalwanirire naye ali mu kkomera mulwadde temumulwaniridde ababoda aba taxi abasubuzi temulwanidde Dr. Kizza Besigye. Parliament muli so late okubanga mulwanira Dr. Kizza Besigye mwandibadde mu shutting down mwandibadde muteeke buli kimu kyonna ku mmeeza ne mulwanira Dr. Kizza Besigye kubanga speaker deputy speaker bani bonna mu executive zammwe bonna ne wana wa prime minister ne wana abaani mwenna mugenda ku kiro zaako nalabako omulamuzi nga agudde wansi ne State Anthony ng'asansabaga nga bamutwala luzira mwenna kijja gwe oba oli wa poliisi oba oli wa prison oba oli ame commander ki mwenna kijja wammwe kubanga ne Dr. Kizza Besigye yajjanjabako president w'eggwanga yalabako ku bwerere bwa president w'eggwanga ovanga ku muntu abadde n'omuntu mu kaseera akazibu mu kaseera ak'obulumi ak'okununula eggwanga n'obanga osobola okusiba munno n'omusiba bwotyo mu mbeera gy'alimu eyo nga tomusaasidde n'olowooza nti gwe Munnayuganda ali eyo wansi ennakapiripiiti ali eyo wansi ali eyo ekiryandongo ali eruweere ali eyo g'osuubidde gwe nga tolina n'akumanyi g'osuubire kituuka ku ggwe togenda fiira mu kkomera. Kino ekya Dr. Kizza Besigye kya buli Munnayuganda. Musaba President Yoweri Kaguta Museveni nejeno David ani Muhoozi jeno Muhoozi mbadde nsaba mute Besigye kubanga Besigye agenda bakyayisa abantu Besigye agenda kukyayisa government eno buli kyonna n'ababadde babaagala bagenda kubakyawa n'ababeetoolodde bagenda kubakyawa lwa Dr. Kizza Besigye ayinza okuba alina ensobi ze era mmwe muzimanyi naye ensi tezimanyi.
kakati kya Dr. Kizza Besigye ekyo ngenda kivaako sigenda kiremerako nnyo naye nze Dr. Kizza Besigye ngenda kusooka mwebaze mugambe weebale kubanga tulabye ku kiki tulabiddeko ebintu bingi nti gavumenti eyinza okubadde ekwata Kizza Besigye mulumya naye ate yeeswazizza eringanga omukazi awalampa omuti nga tayambadde kapale mu kamunda n'awalampa omuti naye nga omuti gwawalampye wansi waliwo abatuddeyo kitegeeza nti abalaze obwereere bwe nti gavumenti muswaziza institutions tuba tumanyi nti zikola ebintu ebitali mu mateeka okugeza ng'essiga eddamuzi kakati twaddenga tugendanga ne twemulugunya mu high court mu supreme court nga twemulugunya eri court zino entono nga Kasangati nga Matu tugenda mu bakama baabwe ne tubaloopa bano tebavunaanibwa tulina State Anthony ow'e Kasangati yava wano Matugga amaze okumujja Matugga omutwala e Kasangati baamala waliwo ettaka ly'omukadde lye baasana n'omukadde bamukwala ne bamusiba ne famire ye ne tugenda ne tuloopa ne bannamawulire ne Bukedde byonna ebintu ebyo musango gwe ebintu ebyo yabirimu bintu byali by'amaanyi nnyo n'ettaka eddala lyafiirako abantu awo ne tugenda ne twemulugunya ebiseera ebyo yali Shibita yali mu 2019 yali Tibita yali DPP ne twemulugunya eri State Anthony oyo bamuyita Betty bamuyita Betty ne twemulugunya eri State Anthony eyo nti mu area yaffe eno amakomera gajjudde ne State Anthony yakolagana ne police ne bagenda bakola files ku bantu ne batekako emisango gya defilement ne batekako emisango gya rape ne batekako emisango gya assault ne batekako emisango gya malicious damage ng'ekigendererwa kya kubakwata kubabbako mu mataka gaabwe ng'era State Anthony yenyigidde mu kibba ttaka ng'era waakwata omuntu okumusasula kwe ne yali akulira poliisi ebiseera ebyawo atwala awo nga basasulwamu ttaka era banyigiriza nnyo abantu mu saidi zeeno nga bakolagana bano babuloka b'amataka ab'amaanyi ne tugende wa Shibita ntuloopa ntuwandiika Shibita n'amukuba transfer n'amugoba n'amugja e Matugga naye ekyenneewuunyisa bamuteeka Kasangati kati ate Kasangati ne bagikuza ate nga yeetwala Matugga kati sawa zino omwaka oguwedde omukyalo oyo baamukuza ye Senior State Anthony e Kasangati amaze mu kitundu emyaka 7 naye nga poliisi oba ekawempe twakafuna ba RPC bana mu myaka 7 twakafuna ba RPC bana twakafuna ba DPC bana Matugga ku poliisi twakafuna ba OC bana oba akola bulungi kati kyenkugambye nti akola bulungi eri bakamaabe okunyigiriza abantu nti okukola kwa bulungi nti bakamaabe batuleetera omuntu anyigiriza abantu batuleetera omuntu omuli w'enguzi omuntu ali corrupt batuleetera omuntu atigomya dule abatuuze nti beri bafunamu kirabika alina gya reporting nti bino byakola mu buli bw'enguzi bwe kitegeeza nti alina gya reporting lule okkiriziganya n'abantu nti bakola ebikolobero kituufu gye bali babikola okkiriza nti bakola obumenyi bw'amateeka gye buli babukola era bavunaanyibwa oli bwakola obumenyi bw'amateeka bakola bati balina muvunaana kati ne Besigye yavunaanibwa bagenda ku police ogenda ku police n'omuvunaana n'ogenda police n'emukwata nemala negenda wa state neyebuuza ku state omuntu bamutwala mu kooti n'ateekebwa mu kooti nemusayira omusango okusinzira ku bujulizi era ndabye ababaddenga tolaba nti abavubuka abalinga babba abantu masimu g'abantu bakubba abantu obutayima tolaba nti bakendeera nti waliwo abantu abamenyi b'amateekera bakwatiddwa nti lwansonga community ziba ziwaayo obujulizi era obujulizi bubaawo naye lwaki ojja n'okwata omuntu n'omusendera ettaka nga n'ekyalo kyonna kimanyi nti awo waagundi badde nkuzizayo katono nnyo wali eri oli ku Dr. Kizza Besigye yes baamukwata yes ne bamusiba ne bavaayo ne baga
omusango gwaffe gwe twawaba ogwa kooti y'amagye. Yes. Kooti negusala negala tebaddamu kutwala omuntu waki. Dr. Kizza Besigye yawongoze eki? Ne bamusesema. Ne bamugjayo. Essaawa kati bamutwala muzaki? Mu civilian court. Neera tokkiriza. Okukkiriza ki? Okkiriza nti kati kooti yeyina okumuta oba obutamuta. Kooti yeyina okumuta naye kati kooti yalemereddwa okumuta erinda order from above. Lwaki ngamba nti kooti yalemereddwa okumuta? Anti wuliriza nti kooti teyina musango gwemusomera. Baade bamuleetanga mu kooti nga tewali fayire y'omusango gwe bamuvunaana guli. Ogw'omu kooti y'amagye. Kati bamuleeta mu kooti ku musango gw'alinako beyiro nga yeeyimirirwa era ng'alina gwoza ng'aliwo. Kitegeeza nti okumuleeta mu kooti ku misango ebiri ogumu bamweyimirira kitegeeza baba balina mmuta kugenda waka. Naye lwaki baba bamuzza mu ekintu kimu olaba kooti grade 3 eyina emisango gyetawuzisa. Kituufu. Si bwe kiri? Kituufu. Basobola okukukwata ng'okutta omwana ne bakutwala awo wennyini. Tugeze bakusibidde matugga ne bakukkiriza awo emmanga. Oba grade 2 eyo oba grade 3. Grade 1. Eno na grade 1 ne bakutwala awo ematugga. Naye nga wakutte ki? Mwana. Ye defilement. Ye defilement. Kati bw'otuukawo okimanyi basobola okukuubamu emirundi 3 ng'ogenda n'odda naye ng'omusango tebaguwulira. Anti nga kooti banagutwala mu kooti enkulu high court. Kyekyo ndimuga nti basobola okuba nga bakukola ekyo nga bakyamaliriza. Kati abantu bataddewo pressure oba n'opposition nga bagamba Dr. Kizza Besigye yali mu mbeera mbi bamute. Naye nga ku musango ate gye bali gye baamuteekako oba ekimuvunaanibwa tebasobola kumuta. Anti kakati kyekino okay. Kiringa kangeze bwenti kagereze mbwe tuve ku Dr. Kizza Besigye. Basobola okukwata ow'amagye owulya bulungi nakuba abantu nga bataana amasasi oba omufuna bulungi nkuwulira bw'alwalira mu kkomera bamuta. Ati bamuta anti kkomera lina capacity ejjanjaba oyo. Kati ne Dr. Kizza Besigye omulaba paka nga bamaze kooti emaze okumusalira omusajja ali guilty. Anti kakati kumuta ebintu bino bigasse. Oyogedde nti munnamagye n'akuba abantu amasasi. Kitegeeza there is evidence and there is witnesses. Anti ono ali kugwa kulyamu nsirukwe. Kitegeeza ki ku ggwe? Omusango kulyamu kitegeeze oyagala kuggyako gavumenti eriko ng'ogijjako butali butuufu. Munaki? Kuba obutuufu bw'okuggyako gavumenti. Ng'ogijjako naki? Na byakulwanyisa. Byakulwanyisa ki? Bwe biti. Besigye bamusanga ne tanka mu kisenge kye. Baga bamusanga n'ebyokulwanyisa. Byakulwanyisa ki ebijja mu kaluumu? Kondomu. Ziri guest house zibeeramu kondomu matawulo. Yalina kondomu. Anti guest house zibeeramu kondomu na butawulo. Kati abakumadde be bamusanga nayo bifu. Besigye bamusanga mu bagamba bamusanga mu apartment mu hotel oba apartment. Chemusuya nti apartment I think it was an hotel. Siwe kiri? Kati oba Besigye bamusanga mu apartment oba mu hotel. Kati izo apartment mubeeramu ki? Gwe byakulwanyisa ki by'omanyi ebibeera mu apartment? Zibyekulwanyisa by'omanyi ebibeera mu apartment ebibeera mu zi guest house ziba kondomu na butawulo. Obeerayo nnyo. Kakati oŋŋambe nti omusajja agenze mu apartment ne tanka. Yagenda mu apartment ne simanyi MSG simanyi biki. Yagenda mu apartment. Kati gwe muli kyo yagala Besigye bamute buti atambule. Talina musango bamuteeyi. Anti atalina musango ali bwerunga gwe. Anti wuliriza ffenna tulina emisango. Kiwulira kyengezaako okulaga kikino nti Dr. Kizza Besigye nti enkwata gye baamukwatamu eyo yokka emenya mateeka. Ekyokubiri nze neewuunya nnyira luto bannaye mwewuunya ate nga musajja alinga muyivu. Tosobola kuŋŋamba nti oli bamusanze n'emmundu. Kati tugeze amateeka agafuga amawanga. Okimanyi nti nsobola okuva wano nenziruka ng'onvunaana nenziruka nensala eggwanga lya Uganda nensala bula nenzira eri
kati wenzire eri bagenda kumbuuza omusango gwokoze ogukoze eri gyovudde oba ogukoze ati bannayuganda obuzibu bwe tulina ansokoleke mmaleyo ensi gye mwogerako Kenya ekwatagana nnyo ne Uganda ante kyokwatagana tetuganye kati weba era kyova olaba nti ekyo ekya Jeno kyeyagamba nti Kenya akakwatira n'akakuba mugundi kati kisigenda kiwakana era asobola ntera okulaba mu programu y'oluyitayita ng'olaga nti Uganda eyambako nnyo Kenya eyambye Sudani eyambye Congo eyambye buli kiba kiza kati omuntu nga zizo omusango ku Uganda okumujja Kenya nekyetagisa eddakiika 2 anti emisango singa omunayuganda avaano nga akutta omwana naddukire Kenya bamukwate bamukomyewo wano bamuvunane ku musango gwa zizzawa naye kati nkugambye nti ono tugeze kale kankikkirize nti Dr. Kizza Besigye bamusanga mu luumu sina kondom bamusanga na ki bamusanga na pistol kyovola bawajali kati wala tugeze bamusanga na pistol bagimusanga nayo mu luumu Kenya mu luumu Kenya pistol esobola okujjaho gavumenti eno gomayo asija ameka ababbi ababbazi mobile money ababba bicha babba abantu abakola kiri kabenda basirikale nga basibatuukirivu bakozi bamenyi ba mateeka nga bayine mundu ninga twasobola kujjako gavumenti anti kati omuntu abembo yinzi kati Besigye okumusanga Kenya ne ka pistol obupisto kapisto kabira mama sasa ame kajja pisto kazibu kali na kujjakani anti kati gwolabanga gwe boli awo kati kusanga nayo goyinza kwatulaga kujja government nayo oli obutetezi seba ina influence nene Besigye ayinza okuba yali agenda kukwatagana Bobi Wine nze kyemanyi iranze kintu ekikwasa Besigye ku disconnecting Besigye na Bobi Wine naye ate bawongedde bagatta ne bwe tunayogera wano wongedde bagatta the forward batte Besigye ate bagenda kumuta ku mpaka kubanga nze kankule ekintu kiri kimu aga Katonda mugulu wallahi billahi tallahi kana ile na mu Luarabu abantu basinga otegeera Besigye n'amalafa bamutaddi lwaki oyagala afe anti ulya n'amalafa tugenda kufuna instability kubanga mu government mwennyini muliriza mu government mwennyini mwe mukyasinza abaagala Besigye ng'omuntu so singa munna byabufuzi ekyokubiri family ya mukazi wa Besigye family ya Byanyima ye family ya eyakola omulimu ogw'amaanyi nnyo okukuza Yoweri Kaguta Museveni gutulako kati gwe tugamba nze gwempaana nze by the way kankule oyo president Yoweri Kaguta Museveni nzo kwagala kwe mwagalako kwa bweru wa Uganda si kwa wano mu Uganda nedda ate wano mu Uganda sinanze kye mwagalako era sina kirungi kyenyinza mwogerako ngubulira amazima naye wobanga oli bweru wa Uganda ng'oli Sudan oli Congo oli Somalia oli Burundi oli weeyo omwagala just ng'oli bweru waki bw'oli bweru wa Uganda lwaki nti mu nsi ziri olaba ebikolwa byayo eby'amagye gaayo gakwagaza gavumenti ya Uganda wolaba ebikolwa ebikolebwa eri ab'amagye ne ba president beeri n'ebiriyo naye byakola okulaba nti asagula nti ateekawo obukuumi mu makuba agagenda tugeze nga South Sudan Congo nti ateekayo security ne tubanga bannayuganda tuteekayo ebyobusuubuzi byaffe ne tumwagala ku lwekyo ekyeri ekyebweru naye wootukaana ate yengeri gyakolamu ebintu byano mu Uganda tebisanyusa kubanga Dr. Kizza Besigye tiyandi mukutte tiyandi mubonyabonyezi okukuba kubonyabonya. You are torturing your friend. You are torturing this gentleman. Please don't torture this gentleman. Why do you have to torture Besigye? Besigye is nothing to you. Nsonga ku nsonga. Awo tuvuddewo. Taswa Besigye taswa kujjako government naka pisto nawe. Tekisoboka. President Yoweri Kaguta Museveni Motebe Besigye. Besigye wafiira mu ngalo. Mugenda kuleeta ebizibu mu ggwanga lyaffe lino. Twale tukyali awo. Mugisha muntu asirise. General Royce yakyalako ku TVM. Ne wabaawo byayogera. Ndoze bitayisa bulungi bu opposition. Si bu opposition Bannayuganda. Bannayuganda. Kyoba oyogera.
Okay. Leo yasibirunje eri bannayuganda abalaata nnyo. N'agamba akavubuka ako nno ali ku principal kabayitamu katya mu parade awo mwenna abantu. Olimbye amuyita afande Kyagu, afande Bobi Wine. Akavubuka nkujira yakatambi. Tugendera awo kale oli mutuufu. By the way oli mutuufu. Amuyita akavubuka ne ambu abasajja abantu abakulu abasomye. Nze maybe ojagenda obikkiriza mpola. Nzikiriza. So that was the program. Naye ekiri ku mutimbagano bagenda kumuvuma. Nalabyeko ne full figure n'agamba ne bamuvumemu. Tubagamba bulijjo batuwe ssente naffe eno batuvuma. Bo bali awo balooza ero tutudde butuuzi tuli ku kyokya. Kankubuli bagenda muvuma mu bintu bibiri agenda funa. Ne bavume jeno w'amagye omukyala. Olaba vuma jeno Yoweri Kaguta Museveni nze gwe mmanyi oli soja boy. Oyo omusajja soja gwe mu bakulembezi ba Africa. Nejeno na nsonga tiyavanga yonga kuugira. Anti kati kyembadera abadde awumudde bulungi nnyo ensemu w'ekitiibwa kye. Ate no waliwo nekino kye batamanyi. Jeno na Reiso mulimu bannamagye bangi batamwagala. Ng'omuntu olanga omanyi bino era eby'emirimu nti ayina enkokola mbu akuba enkokola. Mbu akuba nnyo banne enkokola. Atuuka direct ew'omukulu. Talina kyagamba mukulu n'ataddamu ew'omukulu takonkona. Ew'omukulu takonkona. Naye gino na Reiso nze nganze nali nsaba nnyo abamutunuzaamu kamera bamutunuzeemu kamera nga ali mu kumentalinga kubanga kati generation yaffe eno ogiraba twetaaga emyaka gy'aba General na Reiso emyaka gy'aba Yoweri Kaguta Museveni nga bali mu kutumentalinga. General na Reiso yandibadde atwala obudde n'amentalinga generation zaffe n'abakulembeze abajja kati nga olaba kati nti Geno MK nti ayagala kujja mu by'obukulembeze kati yandibadde atwala obudde okukuza abaana baaki b'omukulu obalaga engeri gye bayinza okufuna obuganzi mu nsi yaabwe n'okubaako ebintu bye bakolera ensi yaabwe okulaba nti tebakola ebimu nga kagamba taata waabwe byataakola. Yandibadde kati Geno na Reiso amentalinga abaana bano n'abanga ye mukuza okulaga abaana ba Geno Yoweri Kaguta Museveni biki bye balina okukola mu nsi eno mu nsi yaabwe nti taata wammwe wano yakolamu ensobi naye mbadde nze ng'eyali amusemberedde era nga munnayuganda era ng'eyalwanira eddembe nsaba mukole bwe muti ne bwe muti kati bwe budde bwe yandibadde atwala ennyo okusinga okubeera ku social media kubanga social media bano abantu baliiko nti ono Geno abaana bagenda muvuma mu bintu bibiri agenda funako kimu bagenda muvuma either akaddiwe nnyo oba bagenda muvuma dde buto. Mama bana ate abaana bali e Dubai awo kataba bali mu biyumbayumba tebalina byakukola naati bamaze emyaka 4 tebeegatta bamala emyaka 4 5 tebeegatta balina obusungu bagenda muvuma kati omwana ali mu kiyumba Geno byonna ku bye yakolera eggwanga n'aleeta gavumenti eri mu buyinza mu musasudde muvuma ani yamutumayo gwe kati gwe taatawo yalwana nze mumanyi taatawo nange jajjange Serukeera bonna baali balwanyi ne kitange yafiira mu lutalo naye nali mgenzeeke wabayo ne mbabanja ne mwampona singa wange wali singa Geno kati no wange yafiira mu lutalo wange yafiira mu lutalo alwana n'omusajja alwana ne Yoweri Kaguta Museveni basajja tunyo batematwani batera mu bikuni bateeka mu bikutiya lwakulwanira Geno Yoweri Kaguta Museveni ekiri ku social media moto gunawaka Kampala kakati omwoto bali bamanyi guli omwoto ogw'omu nsiko eyo kitegedde edda ng'osanga ennyumba emu walendala wano
naye kati omwoto General Race ogwalina ayina omwoto gw'abaana bakadama baava kunonga embeere batabukidde nga bakolera emitwalo 5 bakolera emitwalo 7 ne bagenda ebweru mu Buwarabu kati bakolera akakadde kamu mitwalo 9 bukadde 2 bali mu biyumba amaze mu biyumba emyaka 2 teyegatta ng'ekyamutwalire kyamulemesa okwegatta nti mbeera mbi eri Uganda kati gwe Jeno oyogera ku muntu waabwe oyogera ku muntu waabwe ow'enkyukakyuka abo abaana boolaba balaba Kyagulanyi nga Katonda waabwe balaba Kyagulanyi agenda okubaleetera essuubi okulaba nti bakomawo kakati gwe saa zino gwe buli w'omwogerako ate n'omwogerako ebibi bakuvuma nawe n'oteera nekyogamba Jeno gwempulira bw'aba Jeno mu magye mu social media eyinza omukangamu n'akyuka kakati eri social media toleetawo tanka toleetawo bazuka toleetawo zi AK47 ne magazine 15 ng'ozeesimbyeko n'amasasi ng'ogeesibye social media bakuvuma n'obyeyambula n'obisuula wali n'ofubeera butte n'odduka nyina kye nalabye abaana bakuvuma ku social media ne weggayira mu kisenge n'okabanga ono pastor yakaba bwati pastor kyo tumumanyi pastor yakaba negwe nina ebintu ebibi enjagala abasajja bamuvuma n'akaaba yakabaga akabizi pastor yakabanga akabizi sikirabanga ko bannageze Uganda eyina entalo naye eyina abaana bali mu nsiko bali mu nsiko ya social media ensi zaffe zinaabeerako ngezi nyina kye nalabye waliwo ennyonyi producer olw'ennyonyi yaguddewa ennyonyi yagudde n'abasaabaze tebafunye buzibu eyagudde ku gundi eyagudde ne yeevulunga ne beera upside down ennyonyi eyo bagambye buli muntu waayo eyagibaddemu bagenda muwa $1 emitwalo egize million 10 plus bwe kiri notuuka n'ogakalisinga nabadde omwo nze nkugambye bana ensinga zeeyagaza ezo n'ogasinga ze nagudde ffe wano ne boogwa mu kampuni ngaliwo emmotoka baya kampuni njagala nfe nzuukire nga ndi mu nsinga ezo era neebuuza lwaki abazadde bange tebazaaliraeyo tebakuzaaliraeyo gamba neebuuza n'okubuuza lwaki bazadde bange tebayendako eyo kale nze singa banyenda eri kale bo ne babeera eno mama wange nanyendako eri nawulidde nga ziri mu million 10 plus bafa ku kiyitibwa munnansi jukira oba omusaziza mu programu ze ennyonyi egudde abadde ayina gy'alaga ayina ddiruza abadde agenda okutula byonna bagamba amasanyaze ne gatemyako butemya ne bakwetondera bannaye tusonyiwe firiji yugatiwa abadde mu fridge tugenda kuwa omwezi mulamba yugatiwa wana amasanyalaze gavaako n'okuba essimu nebaga mukulu tukyali kuba ekijabijo okyakaabya kajanja tuyina gye tuli ate bo bamaze mwezi oli wiiki emu kati gwe ate tojja galaba Uganda bate mutufuze bubi era kyovola ba General Race mentaling abaana ba Yoweri Kaguta Museveni de generali eby'abaana ba social media biveemu abaana bagenda kuvuma okwogera ebyama byesobana kuyisa mukama abaana bagenda kumuvuma jano tayina mwana ate wuliriza nga yamujjawa bakuzizza ngamba omwana balabirira n'ude abaana bagamba tayina baana kyo ntatunulangako muleeba naawe kati kiza bino bye tugamba abantu tugeze oli asibye omuntu netugane lwaki tomuta gwe toyina mwana ekiza bamu tebibaluma ebyo olaba omuntu atazaalanga abataluma kituufu mugenda kitono era Jeno ayina ebintu byakola mu butuufu Jeno nze sinza namulumba era abaana bagumu nnyo social media bamuvuma nze sinza nakwe kugamba nti muvume wali nomuvumayo bwekati nze sisobola kubanga gwe kasitola banga omuntu agenda omumanyi Jeno mumanyi abajeno babeeranga bebabaddenga ne bano ba Jeno Kawagga
bajeno ono jeno Kawaga si jeno brigade oli Kawaga meja jeno sebo kibyuma abo bonna gundi yabwe yemu walogo bayitanga meja bana embeera bidde banji banji okay program nsonga ku nsonga no ku Lwalusewa TV mwebale mwena abatugobera je musinzira yonna tujja kuba tubakonanga ko mpola mpola mwena aba commentinga na aba likinga mwena tubebaza Lule Bombo Road mkwano gwo Luswa yavuddeyo n'atubotolera ekyama bulijjo mutugambu mbu ekibiina ky'opposition tekiina ssente ne Luswa yatugambye nti bonna bannamwandu ba Ssegirinya babadde bataano babawadde miliyoni zagaaga badde ku ludda lwa Nalukoola naye Luswa yatugambye ate bawaddeko batono kuba yayinayo n'abalaba n'abayina Ssegirinya nga yali atambuza musajja golokuba golinomu Nuupu yasobodde okubanga ewa kati kankubula ekintu kiri kimu oyo yakunamye ani Luswawo yakunamye omunziriza mukuddiza nze yakolayo ekintu kimu nali muwagira kale nali musaasidde kubanga nze omwe yasooka nga ne Ssegirinya akyali mulamu eyamanya plan za Nalukoola in future nti ayagala bwa MP bwawo nenkubira Kasagga ne mubuulira ensonga ne muganga gamba Ssegirinya ate byempuliranga basoka biwakanya ne mbagamba itsoke bimaze ne bivaayo naye era nze nali njogera nagamba ne ngamba ono bande muwadde omwaka guno nagumalako Nalukoola nalyoka ajja kinali musabira naye kasita yagenda ku ntaana y'omugenzi atandika okukolerayo katemba we nalowooza nti olwokuba Ssegirinya yakola nga katemba yakola katemba tulina n'abantu betulabanga mama we yafa n'agenda ku ntaana ga maama ntaasa nange ngendayo tulina n'olugwe twayimbanga ero maama gwe wanjigiriza ekyejo uliriza ninagwe na miliyoni 6 igwe nze ali awo maganja awo omubbi we maganja awo omubbi wa ttaka sente lwakoba zita bisimu we muwa miliyoni 6 kuzijewa nanziba natampa kyapa nagula emmotoka nagenda ku malaalo ga mama wange nanteza wali nengamba nanteza mama wange gwe wanzaala nompa n'omukisa guno era ne sente zino mukisa gwe yazimpadde naye mbadde nsaba omusajja oyo Haji oyo musajja Haji oyo yatutesenezanga miliyoni 6 nagula emmotoka kyapa n'akinyima noina amaanyi ago emmotoka ye yevulunga bweti gye yali aguze kakati kyengezaako okukulaga abafu bakola era bafu bawulira kati kasita yagenzi nga nti kugambe kasita yagenda ku ntaana ya Ssegirinya n'ayokola byakoze ng'asaba amasanyalaze ga Ssegirinya ne batamuwa kaadi nentegeera nti Ssegirinya naye tisimusanyufu osegedde Ssegirinya yandibadde akimukola kubanga Ssegirinya iteekeze Luswa mukambwe mu yagambye they have the money but I have the people kati wuliriza Nuupu bakodo bali abaana bakodo ekintu ky'obukodo kyekanjawulo Nuupu tesobola kuwa bannamwandu miliyoni 2 ng'ebasiimye ku ki singa ngambye emitwalo 2 ulira obukodo kigambe kirala oli bw'omuganti bukodo kiba kyeza abayina bayina kati wuliriza singa oyo omusajja ekikyemba era kyekindese n'okundaga nti omusajja oyo Luswa musajja muki mulimba ate nenkugamba nti yakunamye kasita yayogedde nti Nuupu yabawa miliyoni 2 ntegeera omwana alimba Nuupu bakodo tibasobola kati olaba abaana abasajja ne musajjawo oli kamuleke n'omuntu amukyalidde abantu bayinza olowooza bamuwadde ssente ne bayinza muwa transport nga mitwalo 2 mutwalo beza n'omuwa 13,000 oba 12,000 linnyawo ka booda
basobola okudya namwandu ne bamugamba uliriza abantu bange bagenze bonna emirembe bafunye anti Nuupu kyekola ekuyita nekuwa amasannyalaze Nuupu bagaba amasannyalaze bagaba kashi Nuupu bagaba amasannyalaze tebagaba kashi gwagago bagasalako agani nze setaga amasannyalaze era sigaga gachi ngina gakozesa ki nze siri mu nabyabufuzi nze nda buli goba amasannyalaze abatanazimba azimba baba abadeetaga makisenda anti Nuupu wejja nekulaga abantu bakuwa bagala revolution abagala okusigalanga oyogera ebiri mu ggwanga benyini balina abantu bangi balina sente kati abantu bali bakota sente okuyekera eggwanga Uganda bakola ki bateka sente mu bantu babogerera ebyo bibaluma waliwo abantu bali mu government nga waliwo ebintu bibaluma nga tebalina ngeri bayinza biisa mu babigamba mu bantu akimugamba namuwa story kati nga abawa abantu bali abawa abantu emboozi ya Nariso bali mu government abo beyakubanga ebikono je bali beba abana bagakyogere bali mu maji bali mu state house awo abo beyakubanga ebikono baba wa information baba abana information ne bamugamba oyo omukazi yakola bwati ne bwati oyo omukazi yakola kino kati bali abana ne boogera ne mugamba nti abana information bagijja mu bano bennyina batabagala kyenkugamba nti Dr. Kizza Besigye ayina ba allies bangi mu government muwona paka ne mu state house kyekimu ne Kyagulanyi ayina information paka ne mu state house mu buli security agent ayina tewali muntu Bobi Wine gubakwatanga Bobi Wine tamanyi bamututte bamanya nenyanzi bamanyi kati bamanyi wali si bamanyi kati tebagala bwogezi kwogera babamanyi fe batukwate kalanga basoka tuteke kalangala batusubira mugune nga tetubamanyi buntu we wali ne Bobi Wine amanyi we tuli batujja ekyanga batujja saa 8 ogwekiro saa 8 saa 7 batwala mu ku police ya CPS Bobi Wine ategera nti tuli awo batujja batwala musajja prison ategera nti tuli awo batwala mu barracks ya maje yategera nti tuli mu barracks ya maje. Yes, kanambanzi bamanyi jali neka kati neewunya ne namwe banna abasecurity namwe mumala mona amanyi mwandi kwate Bobi Wine mwandi kutte Kyagulanyi yennyini mkozi Kyagulanyi yennyini kiyanga abazungu banaja ne bagaba bakutte genereru mba mukwata wachi mu mutwalawa baba inakwata Yoweri Kaguta Museveni kubanga yaba mutumye karate Bobi Wine bakwata wachi kubayinze namulabe yali tayambadde nabyago ye addressing abafutu soja wogamba nti okwata birthday boy anti uliriza wokwata abafutu soja nti okuba bambadde uniform eyo ani abaletero jambala wacho je wange maka gange n'okwata batabani bange ng'atenze tata w'abaana wendi Wachi omwana wasoya ku mwana wa neighbor nga bonna bana basoma wachi ensonga bazileta muki bazileta wabazadde tusolovinga ensonga z'abaana baffe fe tukoze mulimu gwaffe kubulira abaana baffe okulabanga abaana begattangana nga bakyali bato osegedde kakati era ensonga zigwera mu ffe baki bazadde kakati n'essawa zino nti gwemba bafutu soja bemukwata abaana banaku bali abaana kibali mukola kibalina okukola kubanga bakyagala abaana baagala change kibalina okukola bakole ki naye ani abaleetedde ekyo nti Kyagulanyi gwe mba mukwata gwe mba muli basajja no oza security temanyi nti bwe kwata Kyagulanyi ate ggwanga libali tabanguse kati nonze kankubuulire okimanyi wabanga oli avuga taxi n'atomera n'okwata kondakita obeera mu TTZ dereva uyo wali ne mu passenger seat atuddemu ali ku steering atomedde gukiye kigende kikwasa kondakita Nyanzi bakutte Nyanzi ayinza n'okwesanga ne Nyanzi yakoze n'akabadi omanyi naye waabo badi nnyo nga olaba kati Nyanzi kizikankubulire Nyanzi mu 2021 yapangisaako abayaaye ne bagenda ewuwe mu makaage ne bagayingira najja nga aweekera n'ayita ne bukamera n'agatandika gachoka ewaayi nawo kamera tiyalaga footages naga bayingidde wange ne basanga ne bagenda mu bisenge bawala bange nga bali bwerere ne bakola biki poliisi kumere yagala asayiramu
era yagala isizaako baana be abane bafune scholarship abana bafune scholarship abana bagendeke Canada waliwo n'abaana abalala baagala kwesimbawo ku bukulembeze byonna ebyo so biko ne tosobola kugenda nokiza bakukwate bakubuzeewo anti nkugambye abaana bw'abalabye abaana be bali mu kkaaba kibalina okukola kubanga n'abaana kati baagala kwesimbawo abana baagala kwesimbawo nze eri family sijja kulimba kuva balaba nti Kyagulanyi yagira buli mwana ava ayagala buli baganda be baagala kwesimbawo n'abaana b'abaganda be nabo baagala kwesimbawo oba tuli kuki nze no revolution sijja kulimba omusajja omulaba nga alina kyakulangula atujjiya tugira ate ne wabaawo ate abajja kwesimbawo mu ggwanga Uganda wetwa tugamba nti President Museveni era bagamba nti akozesa bantu be addidde abantu be baana be batabani be baana bakojja be baana family ye first family yeri buli wamu kati ate nammwe waki mu kitandika kati baana mmwe family ya Kyagulanyi mbasa mugumiikirize musoke mukole amannya mutandise mangu mugenda kulaga ekifaananyi ekibi musoke mugumiikirize musoke mulwane mulabe nti Kyagulanyi atuuka ku mutebe mba mugimwagaliza mulwane okulaba nti afuuka wa mugaso wawala otuukayo wakiri kale mujje tena kutuukayo naye alwana kutuukayo ate nimwe mujja muwaguza yakalake mbalina bidde principal yawadde government sawa na 8 okubanga batadde Besigye tezinayitawo talina kyagenda kukola apart from okulabisa okwogera international okupostinga okukola kiki ekyo kyegwera kwagenda okukoma kubanga nze kankubulira amazima bino byabadde mu Dr. Kizza Besigye bya ang strike omusajja akoze ekintu ekikyasinze okuba ekisajja kikulu okwekalakasa n'ogaana okulya mu kkomera singa ne bamachete bagaana okulya singa baavaayo singa Olivia Lutayagaana okulya naye singa yavaayo ffe twagaana okulya bwe baatukwata twavaayo wangambye bwe kiwungo lyazo kitwalaga ebadde bamuyita Maka dereva wa Kyagulanyi yalwanira ekiwunga n'akivuubika n'agamba nze kankirye Dr. Kizza Besigye yabawadde pace n'agaana okulya afiire mu kkomera musobole okwekalakaasa abikoze byonna naye muganye ekitegeeza temwagala kukyusa bukulembeze Dr. Kizza Besigye kankubuulire Dr. Kizza Besigye kiyakoze yabawadde manduso era wene manduso webeeganye temusuubirayo manduso ndala ene manduso webalema ene manduso webalema okukyusa obukulembeze nenga saakulabanga nnyo Besigye yeesimbira emanduso webalema eno okukyusa obukulembeze okuba ntufuna omukulembeze omulala president omulala mulinde president Yoweri Kaguta Museveni afe mulyoke mumanye president addako yerangirire mwagala abeerewo nanti twetumanyi nti wano mukubeerawo kwenga akyali mulamu naye agenda kulaba ku mukulembeze omulala nekiganye okay mukuwumbawumba twala ebibiina ebyopposition byonna nga byegasewo mu bajjeno Mugisha Muntu president yabajjeno jeno yali chief of staff jeno mulamba era singa bamwesiga nga webeegasse bekwate bawe Mugisha Muntu agende mu basajja baabwe bawe jeno Mugisha Muntu agende mu bani bawe Mugisha Muntu bamusimbeko yesimbewo bamuleke yekayeka yesimbe ku jeno Yoweri Kaguta jeno Mugisha bawe jeno Mugisha Muntu wabanga baagala enkyukakyuka ya Uganda balabe president Museveni nga akyali mulamu alabeko ku mukulembeze omulala alabeko ku mukulembeze omujja opposition nga kino kiyakoze ekyokuba na Dr. Kizza Besigye ekikole bonna bagambe ne principal amereke kwesimbawo yes principal ajje Mugisha Muntu ngati yayina maanyi techetagisa maanyi mu abantu muwoli amaanyi nze njagala principal nkolera ekintu kyengenda okusinga okumwagala ennyo okumwagala ennyo nze simanyi bamwagala basimwagala nze I don't know nze kyenjagala okumuweera ekitiibwa n'okumwagala ennyo nkolera ekintu kimu ye tayagala kitiibwa muliriza ayagala kugenda mu bukulembeze eky'Abannayuganda abali obubi eky'Abannayuganda abaagala enkyukakyuka ate bwagenda mu bukulembeze tayagala bikyusa ebyo anti tebagenda bumuwa kati nze kyensaa kikino kati Mugisha Muntu bagenda bumuwa yes bajja bumuwa anti kikino kyenkugamba bakole ekintu kiri kimu nga we beegasse bajje gino Mugisha Muntu
bona muwandeke dusu bagambe genda wesimbe kuyowere Kaguta Museveni n'amajiga genda kuwa General Mugisha muntu kyogamba uti basobola kulangirira mulala tebasobola byabaka batasobola kulangira General Yoweri Kaguta Museveni nga Mugisha muntu ayesimbe ku General Museveni tasobola kalwachi Besigye bamu nkubulidde nkubugwenze nkugambye ekyo nendo labo kana oli dikiteta choka bombulira sira dokunyegako mumutulemezzaako omukulembeze omu mmwe mumutulemezzaako omukulembeze omu bonna beegatte nga we beegasse mu kulwanira Dr. Kizza Besigye okuva mu kkomera kati yavuddeyo bonna amaanyi bagenda musesema nze nkubuulira eno wiiki weggwerako eno wiiki tegenda kuggwako eno wiiki tegenda kuggwako tebamutadde nze nkubuulira amazima amaanyi gonna nga we baagakoze era singa Honorable Kyagulanyi president wa NUP yakwata ekipande n'atambula n'afuluma oba yava mu kooti gye yali mu kooti nga bali bagenze mu kooti n'agamba kati okuva mu kooti wano kati kutambula lwa Dr. Kizza Besigye okuva mu kooti singa Kyagulanyi yakwata ekipande nga tazze mu mmotoka ye tagenze waka nange no nandivuddeyo ne ngamba free Besigye Dr. Kizza Besigye and the other political and the other ne bamachete ne bani bonna nga babasibe singa Kyagulanyi yagenda n'ekipande kye mu kooti era nze ye movie okaje nali era nategera ne ngamba fe Yoweri Kaguta Museveni agenda kutufuga afe asigale nga atufuga no tufuga nga afudde awe na kirabidde nategede ne ngamba na abantu batamanyi anti tebamukiriza principal bamukiriza nakutambula bamutwala bamuzza waka alinda ani amukirize ani agenda okukkiriza twagenda kukkiriza bino byogera babikukkiriza byogera nze bankubese ne bangamba tukukkiriza agenda okyogereko tewali agenda kukkiriza wabula gwero dembelyo yandi kutte ekipande bino kifo gamba mutsoke tugende ekavule musimanyi tuve ekavule era akimanyi bulungi tibagenda kuteeka wa majje ne bichi tibagenda bwabagamba mutambule nga mugamba ayo business zamu tatugamba saagala omuwayiri tatugamba nze njagala action omukulembeze Nelson Mandela atambula yasimbula amusiba na 27 ne bamu tujerabira bwe kiri yes tiamana ava tiafuga gwanga nego Besigye bakamusiba weeks 3 onyize besi mulwadde olite yarwalira yo Mandela uliza point yange njagala oba kyennabaddemba yanatula nengamba kaye abantu bano baddala baagala government eno eveeko oba ddala baagala enkyukakyuka nali njagala nti Dr. Kizza Besigye abawadde platform abawadde manduso ti Dr. Kizza Besigye nti ensi yonna emutunuulidde ensi yonna etunuulidde government ya Uganda etunuulidde ne kooti ekola ki injustice there is injustice in court nti ensi yonna etunuulidde there is injustice in courts of Uganda and in the High Court of Uganda so kati ensi yonna yabadde kamera ziri wali Bobi Wine n'abalala oba Honorable Kyagulanyi oba president wa NUP ne banne n'ebibiina ebirala abakulembeze abo bokka nga bakulembeze mu kuva mu kooti ne bammeeya abo bonna ba Elias Lukwago bandi baddenga Honorable Kyagulanyi akutte ekipande ekiriko nti free all political prisoners n'ateeka ensasaggawo natandika okutambula butambuzi bamukwate kumpako muyingiza akamotoka kale waakiri okumuzewe ekyoka kyali kimala yabadde akoze ogugwe lule bombolo njawonkolera ogugwe wawadde okwata ekipande Honorable Kyagulanyi wanswazizza wandibadde okwata ekipande n'ofuluma nze nange nandibadde nveeyo nange neŋŋamba free all political prisoners kubanga nange amwe victim otumye Kyagulanyi kyalina okukola yabadde awadde buli muntu koodi okusinga okukwata abaana bano kinoomu lwakwambala ovulo wandibalese ne babakwatira ensonga ne abana bagenda bakwata kati badala kebakoze just kwambala bwambazi ovulo ya ready bagenda bakwata nze njagala onkolera ekintu ekyo baana mmwe bagenda kubakwata temubyagala biwulya they are going to arrest you ate bajja batwala mu kooti nga tuwumbawumba nze njagala onkolera kino naawe Dr. Besigye abadde muki
omayina abakulembeza amadini batugamba buli wosiiba wabeerawo katonda byakkola ki byakkolera njaga naawe nkolere anga strike ya wiiki egi ng'osiibirako Besigye nagitandise nzolodde njirimu ekisooka sikyegatta lule bombolo uliriza sikyegatta ndya kimu ndya kiro sawa 5 sawa 6 bye kati wagitandise boto yange ya chai ondabe nayo kwendi oli kusibirako Besigye ndi mukusibirako Besigye nze ndi mukwekalakaasa okwanga okwewake wange nekalakasiza wano kubanga mmanyi obusajja bukambwe bukuba kanali goyagala bakube sida gye nava abakifunamu nze kifunamu abakifunamu bakwate ekipande mufulume mutambule ondabire abantu bagenda kuvayo kubanga awo omuntu enalabe nga bakutte ku Kyagulanyi adda ku street kati muvayo bakukwate abantu badde ku street ba Besigye bamuti kubanga embalala bakitandise bali busy nono muliwone mufuuke busy tuwumbe tufundikire nze nsaba government obutaleeta buzibu mu Uganda yaffe mute Besigye talina kyamaanyi kyagenda kukola ekyokuliba na Uganda mba mwagala enkyukakyuka mulaye ku president omulala temugamba nti Besigye alina kubeera ono nti alina kubeera Kyagulanyi yekka wabanga waliwo chance oba opportunity ey'omukulembeze omulala okujja chance eyo mugiweeyo mugikkirize naye oyo nga ne Kyagulanyi we yeeteekateeka oyo waavaako Kyagulanyi ajje gwe twagala nti woba olemeddwa okugula enkoko ennamba yita ku kkubo gula ekifi ekyoki ekisambi obe n'ekiwawaatiro genda oli ekyo tekigenda nawe oba olidde enkoko ng'enkya woofuna ssente ezigula enkoko ennamba njira n'ennyama tugula kutugenda ku buja natwandiyagadde buli omu agula ekiro 5 azitwale waka kiro 10 kiro mmeka naye ogenda n'ogula ka afu n'ogenda n'ogula ka kwota n'ogenda olyako akafikamu sente bwe zikula ku Christmas ng'owezeza ssente ku Christmas ate notta embuzi tolaba ekintu ekyo kakati gwe kola bwoti mukkirize mwenna mwegatte mumanye nti basajja wano kiki baagala kiki basinga okutya nti bate basirikale bannaabwe nti kati sawa zino ekikwasa Besigye kubanga yaliko omusirikale kati muddire mubasindikemu omusirikale munnawe muddire Jeno Mugisha muntu mubimukwase nga mwabikwasa Kyagulanyi mubikwasa Jeno Mugisha muntu Jeno Mugisha muntu yagenda negotiating ne banne mumuwe entebe mumugobere naye na mumusupport sibula batula Jeno Mugisha muntu yajjo kuwani Jeno Kyagulanyi afande Kyagulanyi sibula batula Jeno Mugisha muntu yagenda okutransitinga into a military government into Jeno Kyagulanyi's government ya demokrasia Luba Lusewa TV kubadde program nsonga ku nsonga okay nga tufundikira tufundikire n'ensonga ya Alien Skin ayinola ko radio show iri wali Lugogo ate ne Gladiator abita Gladiator Emperor ana ina show ali Nsambya Kasaawe weri ne Kukisawe yafunyemu obuzibu nti waliwo murukisade ku bad drive ya Gladiator bazi ononye Alien Skin yagamba tayagaba amawulire bonna kuyingirira bwereba mitwale 22 nituulira nti teri live byetubaye tubeere no kusanyuka ne tubeera ku TV zino BBS zani mbutulaba live yabigo byagambita byagala kati Robert yavudde na clarifying n'agamba nti waliwo ali ebwerwe yasasula kadde kalamba kabana mawulire beba namawulire aga bonna abasasulidde bajja kuyingira naye abali qualified okuba ba journalist si bano ba YouTube bano banina akasimu kange bikyebe naye agamba ba journalist abalina ne IDs abali qualified so shezo ziraba otya leero andi kati Alien Skin avudde mu upcoming kati ali mu setup ya kufuka muyimbi mukulu mu ggwanga kati ali mu kwewa kakati ebyo byonna
buli wobanga otunda erindazi lyo gwe packaging yo ne marketing yalyo yerifula eryebbeeyi kujja sanga oli alina ekindazi kya 5 sanga olinga ekyebitano gwe kyoguza ne 5 lyakigula 1000 kati alien skin ali mukwe packaginga mukwe packaging okwo aina pressure eva mu baana ba NUP ayagala balaga nti nange eno side eno nkola ki nsobola ekyokulala aina pressure eva ewa King Saha osegedde aina pressure eva ewa King Saha kati ate ekyala yagenze nafuna munne yali yamubulako ono gubayita Gaza kakati oyo Fiki Gaza kati Fiki Gaza jukira yali yaddukirako ewakyagulanyi eyo nga amasanyaze gyali kati jukira nga wakyagulanyi nga wenkugamba obukodo obuliyo kati abamu baddukirayo nga baagala ssente bino byali lipazo byali addukidde nalowooza agenda funa biki kati buli abasinga baddukira eri balowooza baddukirayo kwagala kukola ki kufuna naye ate n'okufuna okwo nawo kulimu emikisa kagamba nti eri ofuna amasanyalaze abantu bo ne bakuwa bana abaana kibeerabira okutegeera kati Fiki Gaza yadde eri natafuna china kufuna kati chemanyi kati Fiki Gaza yavudde eri naddawa kati nayo sente azifuna eno bagabanga be obviously eno bagaba sente nawe state egaba sente egabya ddala sente kati ojja kwesanga state ekivulu ekyo erede ekiguze esolo kigula tukya kirimu bebe kirimu ba Eddie Kenzo osegedde abo bokabokka platforms zaabwe zimala okulaba nti ono abaafuna mu batasalwa nti baleta fan base yaabwe bajigatta ku yono nabanga akolaki afuna ate nechala kati yo rede ne sente ze yazikola ki yazifuna dda kyovala banti kati akalango bakuba obulango kati kyovala nti kati Pepsi akalango yakatadde bataddemu nnyo sente rede kati ye yafunye dda sente kati alina kujjayo zaabali kati mu kujjayo zaabali alina okuteekawo pace nti ekintu ekindazi kyatunda kya bbeeyimu ostegedde kakati gwe alina bateekawo alina okuteekawo buli kakwakulizo akakulaga nti teyeeguya nyantuka agambe nti nze saagala bambadde bubi njagala bambadde bwe bati njagala bagenda okukola bweti ayinza n'okugoba emyaka ayinza n'ogasagala na myaka bwegiti ayinza osalawo kwegamba bena nga agezaako kuleetera abantu kifaananyi kikiraga iyi naye ono agane bannamawulire kiki ekiri eyo kangende ndabe kiki ekigenda okubeerayo kati bino byonna byakola bikwetera gwe munnayuganda ali eyo okugamba naye ono atayagala bannamawulire atayagala bino atayagala kiki ekigenda okubeerayo kangende ndabe kati bangi bagenda kugendayo nga baagala okusunga naye ate ye kimukolera nti gw'obozze ng'oyagala kusunga kiki ekiriyo naye ate osasudde tasalwa ozze oyagala kumanya kiki ekiri eri kati ye kimuletera okubanga ye kyafa ayagala ssente kati mu kubanga ye ayagala ssente akola ki tasalwa kakati ne tujja nti kati oyo kuba abavubuka be kubanga ye si yakubye wabula abavubuka be yataddewo akajagalalo n'ateekawo okulaga nti katono nnyawo nga sineerabira gwe mwennyini gwe waŋŋambye nti abanuupu okubanga bakwata bano abavubuka singa bagenda ne bakwata Kyagulanyi kati saaka toli mu kuntegeeza nti abavubuka ba Alien be bakubye wabula si Alien ng'ate oŋŋambye wali nti abaatuma gwe walabyeko Alien ng'akuba siri mu kugamba nti muwolereza otudda mu mateeka si yakubye nze ensonga ya Kyagulanyi sigiremezaamu ensonga ya Kyagulanyi wabula nze nkuwa kifaananyi anti nze nkulaze nti weesunsulira bagamba akabinja ka Alien kakoze eki akabinja ka Alien kakati akabinja ka Alien ako kye kakoze okuba emmotoka zooli kabadde baagala ki baagala kukola mawulire
bakoze amawulire bateekewo obujagalalo mu kyegalalo poliisi banoonyeekaawo bakole ki kubanga olwedde alien amanya ayina baragadi ayina ba bebe cool ayina Edilisa Musuuza kabona bagenda bonna bakapuye ayina munnamateeka we Honorable Mpuuga Honorable ayina kugamba ayina tiimu kyoyina omanya kati ayina tiimu kyovula kati ye brandinga katali mu kwebrandinga afuuka omuyimbi ow'amaanyi akyali ku plan ye okujja kuba meya biri ali mu busumbu ya distractions ira kati mumbalirako obudde kubanga ba distractinga naye nga tasobola ne wana akola atya tasobola kugenda mu nnamba emu ya kisaha oli Yesaha is the king of music. Kali tumbe umberule bomboloni. Of revolution music, is a king of love music, is a king of soul music. Ayimba akuyimbira akayimba n'ofuna n'olutiko ogwaita King Saha. Abana bagayimbu King Saha lunabe yamuvuma ambutanaba. King Saha najja mu saati nabeera ku pool naye bonna babuuze twagala video nga agudde mu pool. Abana ba social media wabula Simigo bawaneka Simigo genda gole mmotoka oli mekuva toguze mmotoka sibula batula ati asula mu nsule Simigo mulabe edduka nno naye abana ba Masaka eyo bali bakola ebintu sibula batula abatula mwenna mbebaza okutulaba n'okutubanga mututeekamu akasente mwebale nnyo mwebali eddala naye mwenna abatula bannayuganda basaba ekintu kimu mumanye kiki mwagala bannayuganda temunnamanya kye mwagala bannayuganda temunnakwagala nkyukakyuka temunnakwagala kumanya kulaba ku president mupya mwebale mwenna abatugobedde olunaku lwaleero Ajesa Mulgemanya naye we munaayagala producer Katabira yabadde wali wonna wonna byonna bye mulaba yaba birimu tuddingana olundi program nsonga ku nsonga wano wetukomye omukama atakuumira mpeera abankuumire Lubalusewa TV mazima ku mazima.